Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Buli mutyeyo bassebo ne bannyabo mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubaale, nze mbabuuzaako nga nsinzira no ku lusozi Kiwa Mirembe, ebuga Bassese. Mbatumirako mwenna bannamukutu n'abapya ku mukutu tubaaniriza. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale byonna, mwebale kubuulirako bannammwe nti maama gy'ali ku mukutu asomesa ebintu eby'enjawulo. Olwaleero njagadde tumanye ddala empewo ziba n'obutakkaanya. Empewo waliwo ezibeera n'empaka mu zo. Yaba empaka ezo zitukosa ffe ng'abantu. Kale bw'oba ng'oli mupya ku mukutu, nyiga subscribe, kinyigeeko ekigambo ekyo, then waliwo akadaawo ako kakooneko, waliwo ekigaali kyekitunde waggulu nakyo kikooneko, nammwe abakadde ekigalo mukikooneko bannange, ng'okulaga nti mu butuufu musiima emirimu gye tukola ku mukutu guno egy'okunoonyereza n'okubatuusaako ebintu eby'enjawulo ebifa mu bulamu bwaffe, ebyo bye tuzze nga tuwulira, bye tuzze nga tukola, naye ng'oluusi tetubiina mu makulu. Kye kiseera tubifunemu amakulu, tubikole nga tubitegeera era nga tubimanyi. Kale olwaleero tuzze tulaba empewo mu biti byazo ebingi omuli emisambwa, kuddako emizimu, kuddako olubaale, abalongo awamu n'amayembe, nga buno bwe bukulembeze bwaffe bwe tutambuliramu era obututuusa eri omutonzi. Empewo nnyingi nnyo mu nsi muno, naye zino ze mmenye ze zaffe. Ze zaffe ezo ze mmenye, owulidde. Kale eriyo omwana azaalibwa ng'alina omutindo mu buzaale bwe ogw'ekika ekya waggulu. Omwana ng'ono atera okulwanirwa empewo. Atera okulwanirwa empewo nga mayembe gaagala gasamire, lubaale ayagala amusamire, musambwa gyagala gimusamire, kwegamba buli omu amweyuna. Omwana ng'ono atawaana nnyo olw'entalo zino ezibeera mu mpewo n'okusika omuguwa okutatadde. Owulidde? Kambagereze ku ssimu. Eriyo omuntu agula essimu naye nga RAM mutono, ROM mutono, kapasite y'eryanda ttono, kamera nnafu, butuufu ng'alina kye yandiyagadde akozesa essimu eyo naye nga tekisobola. Ng'essimu tekisobola. Owulidde? Kati mu mbeera ng'eno oli wagambye nti kangende nnyongeremuko ku lubaale wange ono munafu. Waliwo eyambuuzaako awo Nnaalongo, lubaale bw'abeera omunafu bakola ki okumuwa amaanyi? Wano we bajjira bongeramu emiti, ne bongeramu kifaalu, ne bongeramu gasiya yenna olw'okulowooza nti bongera lubaale maanyi. Naye munnange ekiva mu butonzi nga ggwe ye kapasite yo era awo w'okoma. Owulidde? Tulina okuyiga okubeera abamativu. Naye ate abantu bano abazaalibwa nga balina obusobozi obutambuza amaanyi gano gonna era tebibanguyira. Tebibanguyira yadde n'akamu. Era entalo zino zibaleetera okubonaabona ennyo. Ng'emisambwa gyagala omuntu ono atuule mu gyo era akole emirimu gyagyo, ate nga ne lubaale ayagala omuntu ono atuule ku kika akole emirimu gy'ekika. Kati mulowooza kibeera kitya? Osooka n'ofuna obubaka nga bukusindika mu nsozi. Ensozi ne zikuyita, ensozi ne zikuyita, n'ogenda mu nsozi, n'ogenda mu nsozi. Kakati nga zikyakuyita bwe zityo, ogenda okulira nga n'ekika kikuyita. Kati olw'okuba nti ekika kino kiri familia gy'oli, kikwanguyira. Kakana ng'ogenze ku kika. Tandise okukola ensonga, bataata bonna bakuwagira, ab'egindi n'ab'egindi. Ng'ensonga zitambula gwe wamma. Kaakati oba oli awo nga muganda wajja azze aggyeyo eddiba lyo alituddeko, addidde emindi yo agifuuye, omusanze omugambyeko kubanga naye alina ebibye.
Mugabe naye ggwe kati ebyo byange by'oggyeeyo lwaki toggyeeyo bibyo tya neeganyiza okuwanulayo ensawo ne ŋŋamba kasita bya mangu mangu capu kankozese ku bibyo ŋŋende. Ekintu ky'olabanga ekitono ne kigenda kiranda ekika ne kyetemamu era kigenda okumala okwetemamu nga ggwe olinayo nga 3 abakuwagira nga 7 eri ku sayidi eri bawagira oli. Okumanya bitabuka batuuka n'okukubuusabuusa oba ng'oli mwana wa wakaawo. Batuuka n'okukuboola ne batuuka n'okufaananya ng'omulalu. Ne batuuka n'okugamba nga by'okola bye batategeera. Abamu ne bakugamba n'okugamba lwaki tolokoka. Kweggamba buli omu n'ayogera n'obatunuulira nga mu mazima ennaku ntono nnyo emabega mubadde mutuula mwenna ne muteesa. Naye kati bafuuse ekintu ky'otosobola kunnyonnyola. Bano ebino ebintu mbimanyi era gw'abiyitamu saagala olowooze nti nno bipya. Si bipya, zino entalo zizze zibaawo nga zirimu abaziseesa. N'olaba omuntu bwe mwatudde eggulo ne muteesa ng'akwefuulidde ng'ali ku ludda lulala nga yayanguwa n'okugamba nga bw'okola bintu by'atategeera by'atamanyi nga bwe bakwekengera bo bakutya. Kaakati ng'olekogana naye mumanyi kambaviire. Ekirowoozo ekisooka okujjira mu mutwe lusozi. Kangende mu lusozi lw'Egindi mbeere eyo. Munnange ng'ozingako bibyo ng'ogenda mu lusozi. Kumbe ab'omu lusozi be bazze ne batabangula waka. Nga be bazze ne batabangulawo nga n'ekibayombezza na buli kimu kyonna temubadde nsonga. Gw'ogenda onyiize era ng'oweekokola abantu b'ewakaawo. Era n'onyigira maama, n'onyigira bataata bato, n'onyigira bakusenga, n'onyigira buli omu. N'ogenda otyo ng'owuunuuna ng'olinga omunaku. Ng'ennaku n'ennyiika ebikujjudde ku mutima olw'okulaba nti abantu bwe bakuyisizza bwe batyo. Naye ng'eri yakipika era nga yatudde wali akulindiridde ojje okole ensonga ze ye z'ayagala zikolebwe. Ebyo bya bufuzi. Kati mmwe ng'abalubaale kino nkibabuulidde mubeere bagezi. Mutya. Bw'oba olina ky'osazeewo okukola tofa ku boogezi. Oli kaayogera atya kaakola atya gwe ky'osazeewo ky'oba ogenderako era kinywerereko. Oba oli aleeta majegere oba akola atya gwe nywerera ku ky'osazeewo okukola. Naye buli lw'otonywera entalo zino eziri mu mpewo zisobola okukuvugaavuga emyaka nga toyina kituufu kye weekolera. Kubanga buli lw'obanga agamba nti kookole kino ng'ono avaayo awakanya, kookole kino ng'oli avaayo awakanya, kookole kino ng'oli avaayo awakanya. Obubaka obumu ne bujja nga bugamba bwe buti ate obubaka obulala ne bujja nga bumenyawo kiri. Naye nga ntalo ziri mu mpewo. So oteekeddwa okuba nga oliko akuwabula nga naawe olina ssenga w'omutima gwo. Oyo akutuuza n'akubuulirira n'akugamba nti mwana wange onoozunga onookoma wa? Lwaki totuddeeko wano n'okkalira n'osiriikirira n'olindirira n'olaba? Olumu biba bigezo. Ng'empewo zaagala kukakasa oba ddala omaliridde. Naye zigenda okulaba nga ebigambo obugambo bikumazeemu nnyo, bikutengudde nnyo, bisitudde ennyiike n'obudde ne bukola ekikome olw'okuba nga ggwe munnaffe onyiize. Kale mu mbeera ng'eno bw'omanyanga nti empewo zirimu empaka, ofuna ebikoola by'eddagala baliyita ekimala empaka. Ekimala empaka kikulanga bw'olaba ekiyondo kya nnabuzaana
naye nga kyo ekikoola kibanga ekyetooloovu mu kaakatono. Ekimala empaka kissaako ekimuli kiringa ekya lumonde nga kyakakobekobe. Ekimala empaka ono bw'oba omufunye onaabako ebikoola bisatu ennaku ssatu. Oteekeramu emmwanyi ssatu n'oyogera n'ogamba bakama bange ekimala empaka kusirika, nze muzzukulu wammwe naabye ekimala empaka kino nga nsaba mumala empaka bannange, empaka zikole ki? Ziggwewo mu mmwe mukkaanye, era kye kiba mpeseza akatamukago kano mu ddagala lino nga njagala mukkaanye musalewo ekintu kimu ku lw'obulungi bwange, nze muzzukulu wammwe. Naye bino bye mukola bakama bange ngenda kukaddiwa nga ndi awo mu mbeera eyo ey'okubeera nti musika muguwa, owulidde? Kale mu ngeri eyo bw'onaaba ekimala empaka ono n'okiika n'okukiika olabawo enjawulo. Zino embeera tuzirabye mu mbeera nnyingi nnyo. Obukojja bukwagala, ekika kikwagala. Obukojja bukwagala, ekika kikwagala. Obukojja ne bukugulira ennyumba, ekika ne kiteekayo olutalo mu bukojja kwakananga ozze mu kika, kwegamba n'obeera awo ng'obutanabuutaabutanye naye nga ntalo zaaki? Za mpewo. Eriyo ezaagala okole, eriyo ezitayagala okole, eriyo ezaagala okole, eriyo ezitayagala okole. Ne mukanya nezaagala okole, kale genda okole muzzukulu tukukkiriza. Oba wakutandika okukola ezitayagala okole ne zijja ne zikunafuya, ne zigoba bakasitoma, ne zigootanya buli kimu. Kwegamba ezo entalo ziri mu mpewo gye ziri nazo, ng'eddogo terinnabaawo, ng'ebirala byonna ebisiraani nabiki tebinnabaawo. N'empewo zimanyi okukola entalo. Naye bw'oba otudde n'osiriikirira osobola okulaba olutalo lw'empewo. Osobola okululaba? Osobola okululaba? Olulaba otya? Nze nalulabako si gumu si ebiri. Kambaweeyo instance emu. Nze nakulira bukojja. Maama ng'afa, kati maama bw'afa nga twalina okugabana ebyali ebibye. Kaakati awo kojja n'atugamba kambikuume bwe muli bamukomyewo nga mulina obudde tulituula ne tulaba bwe mubigabana kasita tutegedde nti byammwe. Ko ffe kale tuba tukyali ku olwo jjajja n'afa. Kati nga tulina okugabana ebyali ebya maama waffe ewa jjajja mukyala. Nga kojja atugamba mmwe temuli beeno, mugende ewammwe. Eno teri kammwe. Naye olw'okuba nze nali mmanyi, mu mazima nali mmanyi, kubanga ebiseera ebyo nali ntegeera. Nanyenya bunyenya mutwe ne nzikiriza, era kojja ng'amaze okutufubutula ffenna ne baganda baffe abalala maama abalala. Yampita nanga mwana wange konze nze kojjaawo saazaala konze mulaba ebintu bino bye mbajjako konze mbibajjako naye nga mbibaterekera konze webale kojja. Naye bano baganda bwe tubasobola kitegeera konze abo bazibu. Naye kasita gwe mwana wange okitegedde konze nze nkitegedde. Kati gwe tokiinaako buzibu. Namugamba kimu, nze gw'olaba wano ndi mwana wa buwala. Ngenda nakufumbirwa nze omwami owange ajja kunkolera buli kye njagala. Kaakati awo gw'omanyi oli wa ttaka lyo, lino lya maama wo, liri lya mwannyoko. Gwe kola nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala. Munnange nga nze mbivaamu. Nze mmanyi ebyo Lubaale abikolanga bulijjo. Kakati nina okugenda mu kika nkole ensonga. Naate obukojja bubanja. Buli
Kale mbanna kye nina okukola obukojja bubanja. Kati obukojja bubanja ki? Obukojja bubanja kubanga mmange taata teyamusasula waka waabwe. Kati mu butamusasula kinneetaagisa nfuneyo taata wange ne bw'aba omu bw'ati mu kika kyange. Agula ebintu nga taata wange bye yaliguze, abitwale ebukojja. Olwo obukojja bukkirize ffe abaana tujje tukole ensonga zaki z'ekika kyaffe. Kubanga ate ffe tuliko ensonga z'ekika. Nanoonyayo taata omu bw'ati asobola okukola ekyo nga gy'ali. Kubanga nali mwetegefu nze ngula ebintu yabitwaleyo ng'okutuukiriza omukolo. Yambula. Kuba kitange abayitirivu be nnina. Yambula. Saawa ya kugendaka obukojja bubanja. Naye bantu mmwe mbabuulira emisambwa giri mu nsi muno. N'ebyewunyisa biri mu nsi muno. Kumakya saawa 12. Jjajja mwami azaala nnyabo yankubira essimu. Naŋŋamba ebigambo bino wammanga. Mwana gwe, wali mwana wa mwana wange. Omwana owange gwe nayagala ennyo. Naye nze sikumanyi. Kasita wasalawo okuyingira ebintu bya sitaani, sikumanyi. Toddanga ewange yadde okulinnyayo ekigere. Eno tekyali wuwo, nnyoka eyaliyo yafa. Entunnunsi zankuba, amagulu ne ganfamba, ne mpulira nga sibitegeera, ne ntuuyaanirira, ne nkaaba. Kaakati mba nkaaba. Mukwano gwange najja. Oyo ssenga w'omutima. Nambuuza owange okaabira ki? Kozi gwe tobiwulidde jjajja byayogedde. Kyava ngamba mbadde bulijjo ky'olinda. Kozi ate nga nkirinda ntya? Nangamba ky'ogamba tukiraba. Kozi ate ekiriwa? Nangamba nti bulijjo ekikulemesezza okukola ensonga bukojja. Konza Kati ate jjajjaawo omusajja eyali badde abanja ebukojja bw'aba akwegaanye. Kati olwo ani abanja ebukojja? Konze mu butuufu teri. Kubanga ono eyali badde abanja kati ate anneegaanye. Kitegeeza teri ammanja kati ebukojja. Teri. Nga nsanyuka. Ensonga z'ebukojja tuzimaliriza. Abayaaya. Bwetyo bwe twazimaliriza n'enteebwa nkola ensonga z'ekika. Owulidde. Kati nga wayise emyaka nga giigyo, nga nina okugendayo ebukojja. Agenda nkola shopping. Nga musanga jjajja mwami, nga mmubuuza, nga mbuuza. Oli bulungi? Koze ndi bulungi jjajja. Tewankyawa? Koze ate nga nkukyayira ki? Ky'ogamba tewanyiigira? Koze jjajja munnaayisa akunyiigira. N'asiriikirira n'anyeenya omutwe. N'alyoka awuuna. N'agamba wabula oli mugezi. Oli mugezi eby'ensusso. N'alyoka aŋŋamba kale weebale. Era bye bigambo bye twakomako. Nannyumiza awo n'ebibuuzo ebirala. Kati mbu nabyo mwagala mbibanyumize. Baddange. Kale kambimaleyo. N'aŋŋamba yaloose ng'alina omuzinga gw'enjuki nga gujjudde omubisi gw'enjuki. Ne wajja omusajja n'agukumako omuliro. Omuzinga ne gwaka nnyo nnyo nnyo. N'atema omulanga n'akaaba. Kale kirooto ekyo teyakitegeera bulungi.
Naye we yakiŋŋamba namanya ti akake kaweddemu yessaawa agenda kubanga yali mulunzi wa njuki ng'ako kaali kabonera kaali kalaga nti munnange emirimu gifundikiddwa n'olw'ensonga eyo tokyalina ky'okola weeraba. Era ebbanga teryayita ddene ne tumusiibula. Kale ndowooza mumufunyeemu ekyokuyiga. Bw'olaba nga bakutwalaganya wabaawo ensonga. Essira toliteeka ku nsonga eyo ey'okuba nti bakutwalaganya. Tobanyiigira. No, don't just waste your time. Manya buli omulyango lwe gweggala wabaawo ogweggula. So guno nga gweggala effort giteeke ku kunoonya guliwo ogweggula. Noonya wa wava ekitangaala awayinza ne bwe kaba kamooli kamala. Okay? Naye ffe tusanye essira ku kino okuggalawo n'olukwata olugi n'olulemesa n'okola otya n'olukubaakuba naye ng'ate bwe luba lwakweggala muganda wange luba lwakweggala oba tolina ky'ogenda kukola okuggyako okukkiriza kubanga essaawa yaalwo eba etuuse. Bwe ntyo bwe nava ebukojja naye nga mbaagala nnyo bakojja bange gye bali balungi tebalina buzibu ne bamaama gye bali omanya bumanya nti kiri kibatemba butembi ne kibakozesa kye baagala oba kyekyagala ng'ate ekizibu kifundikira kiri ku ggwe ng'omuntu so si bo owulidde newankubadde nti kiba tekibaagaliza mirembe na buli kimu naye ate naawe oba olina okumanya nti onangoba angoba nzizaawa kisingako n'otunula mu direction eyo gy'akuzza n'olima kubonaabona nnyo naye ffe tumala obudde bungi nga tuwakanya nga tuwakanya obubonero bwonna ne bujja ne bukulaga nti gano amaka gaggaddwawo n'olyoka olwana entalo eza buli kika ne weetundako buli kimu okuuma amaka naye nga gaggaddwawo mukwano owulidde sigamba nti kituwa essanyu kiba kya bulumi but we just have to learn to admit ne tukkiriza we consent and accept ti mu butuufu kino kiwedde kanjiye kirala kino kikoze eki kyo kiganye. Kale mu ngeri eyo tutegedde empaka ezibeera mu mpewo era ne tutegeera na tutya bwe tusobola okuzivuunuka nga twetendeka ffe ng'abantu handling first aid ye handlinga y'ebintu ebyo nga bizze mu maaso go. Bw'omala okubimanya siriikirira lowooza ani ayinza okuba emabega wa bino ebintu. Ani ayinza okuba emabega wa bino ebintu. Olumu asobola n'okujja n'akweraga n'omulaba n'ogamba bamweyana gwe wabikoze mubuuze naye kati obikola onnanga ki kiki ddala ogenda okulaba ng'akulaga ng'emabega we ate munnaye waliyo jjajja kiwanuka ye yamutumye can you imagine nga ye yamutumye ajja akuyiribye owulidde. So be steady mubeere ng'ebintu bino mubisuubiranga mu buli ango bisobola okutuuka ku mulimu bisobola okutuuka ewaka bisobola okutuuka mu kika bisobola okutuuka mu mikwano naye nga ntalo ziri awo ziri mu mpewo ajja muwasa tajja muwasa ajja muwasa tajja muwasa ajja muwasa Lubale yangamba omusajja tamwagala ate nze omusajja mwagala and you like emu-bbiri muzadde abalongo nnyabo kati abalongo baba bavaawa nga Lubale tamwagala mumala okuzaala abalongo and nga kabwejumbira avaayo nga musambwa nga gulaba nga nze nannyini balongo abo and you like omuntu bangamba Lubale tamwagala ate kati ng'asobodde omuzaalamu abalongo kubanga emisambwa gyo gimwagala oba amayembe go gamwagala kati eyasinzizza amaanyi yatutte ekintu bibaamu. So bonna tulina okubamanya ensonga enkulu ki ensonga enkulu butafuutuka butapapa kakkana siriikirira wuliriza tunula weetegereze ojja kusobola okufiiringa dots ezo eziri mu bulamu bwo omanye ekyokukola. Kale mbaagala nnyo bamikwano
mbaagalira ddala era mbaagaliza okuba